nga empaka z'obwannalulungi mu Buganda zituuka ku mutendera ogw'akamalirizo, bannalulungi abali mu lwokano bakyaddeko ku kitebe kya BBS okulambula n'okwekenneenya engeri emirimu gye giddukanyizibwamu. Solomon Luva akulira ebigenda ku mpewo ya BBS Telefina yakulembeddemu okubalambuza nga batuuseeko mu studio ewasomerwa amawulire yafeesi y'abatesitesi b'amawulire ewasunsulwa ebifaananyi n'ewalala yonna era n'abasibirira entanda y'okwenywereza ku buwangwa bwabwe n'ennono. Oli kabonero ka buwangwa na nnono ekyokulabirako kiri kugwa era bwe weeyisanga ova ku mulamu otukanga. Bano beegattiddwako Stephen Dunstan Busuulwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefina. Abakalaatidde obutajaajamya bulungi bwabwe wabula babukozese mu bulambulukufu okubongera ku mutendera gw'ensi oguddako. Oba n'obulungi onoga obulungi bwe bujjo okufumba emmere waka bujjo okwala obuliri bwe bujjo okukulembeza wamu ogenda kusemba add a good character and discipline to the beauty that you have. You're going to move places. Ono era akozesezza omukisa gwe gumu okubasaba baagazisa abantu mu bitundu gye bava okulaba BBS Telefina naddala pulogulaamu eŋŋanzi ezikulaakulanyizza abantu. Beera mukozi, beera munyiikivu, beera muyiiya ate ng'oyagala nnyo omulimu gwo. You never know where the world is taking you. N'okuvaayo kutuuka wano kya nsonga. Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board BHTB abawoomye omutwe mu mpaka z'obwannalulungi yeenyumirizza mu nkolagana ey'omuggundu eri wakati waabwe n'ekitongole ki BBS Telefina era n'akakasa nga bwe batagenda kussa mukono mu kumanyisa abantu ebirungi bye bakola. So tukubiriza abaana mu abawala mufuuke ababaka ba ambassador aba Telefina eno yaffe ewakabaka kubanga Katikkiro atukubiriza bulijjo nti akuwa naawe bw'owa. Bannalulungi be twogeddeko nabo batubuulidde bwe bawulira. Funyemu ebirungi bingi bwe nkyadde wano ntegedde nti TV si mawulire gokka wabula waliwo ebintu bingi ebikolebwa abakola mu sawundi abakola mu kutereeza amaloboozi. Koza abamu ku ffe gwe mulimu gwaffe ogusoose okujja ku kitebe kino ekikulu ekya BBS Telefina. Tufunye ebyokuyiga bingi. Hassan Kasagga, BBS Telefina, Gambuze.